Mukwano gwange omulungi omwagalwa, nsanyuse nnyo weebale kubanga kwoli otugoberera. Nze Apostle Mukkiriza. Weebale kujja mu kuyiga kwaffe nate okw'olunaku olwaleero. Tubadde tuyiga nno mu bbanga lino eriyise ku nkozesa y'obudde entuufu, kiyite time management oba enkwasaganya y'obudde entuufu. Omulundi ogwasembayo twayiga ku bintu eby'enjawulo, twalaba obutatabiikiriza bintu, twalaba obutayongezayongezayo bintu, n'ebirala bye twayiga kwolwo. Ojja kuddayo ku emabega olabe vidiyo yaffe ey'omulundi ogwayita, kijja kubanga kikuyamba nnyo okusobola okuba ng'ogoberera bulungi. Kakati katweyongereyokko katono ate tube nga tukomekkereza okuyiga kwaffe kuno okwa time management. Kati tugenda kukitunuulira nti obudde nga bwe tuzze tubulaba kirabo ekyatuweebwa Katonda, naye ate oluusi ne tutakiwa muwendo kubanga Katonda akituweera buwa. Wabula buli budde bwe twonoona tebusobola kubanga ate bukomawo nate obugenda buba bugenze. Ekyo nkiddiŋŋanye kati guno mulundi gwa kusatu. Obudde obugenze buba bugenze, era nayogera ne ku luli ne ŋŋamba nti abange buli ddakiika gy'oyonoona bubeera bulamu bwo bw'oyonoonye, kubanga obulamu bwaffe tubupimira mu kye bayita obudde. Kyova olaba bagamba nti amaze emyaka bwe giti ku nsi, era ne tugamba nti kale ku nsi obaddeko, naye ogasizza otya? How effective have you lived? Ogasizza otya mu myaka egyo gye bagamba gy'obadde ku nsi? So si kikulu nnyo myaka emeka gy'obaddewo, oba mingi oba mitono, n'ekikulu kasita giba nga gibadde gy'amakulu era nga gya mugaso. Okay, kati leero katweyongereyo bwe tuti, we become whatever we exchange our time for. Buli kye tuwaanyisa nakyo obudde bwaffe ekyo tufuuka. Oyinza okwesanga ng'omuntu omu obudde bwe awutwalidde mu kusoma, olw'okuba bututte mu kusoma, era amaliriza nga muntu mukugu mu by'okusoma. Kyova olaba abamu bafuna zi degree, ne bafuna zi masters, ne bafuna PhD, kubanga obudde bwe abuwaddeyo n'asoma. Ne weesanga nti oli obudde bwe yabuwaayo ye kusoma afuuka engineer, omulala n'abuwaayo kusoma afuuka doctor. So ky'owaanyisa nakyo obudde bwo ky'ofuuka. Ojja kusanga nga omulala obudde bwe yabumalira mu kunywa njaga, olw'okuba yabuwaanyisiza mu kunywa njaga, era amaliriza ng'afuuse muyaga oba muyaaye wa ku kyalo, oba bano b'osanga babba obusimu. Abantu b'olaba bakugu bonna obudde bwabwe babuwaayo mu kukola ebintu ebituufu, oba babuwaayo nnyo mu ekyo ky'ayagala okugukamu. Ekyo kye kimufuula ne bagamba nti gundi mukugu. Ojja kwesanga ng'abamu ku babuulizi baffe be tulina mu makanisa nga ye yawaayo nnyo obudde okusoma Bayibuli eno, n'awaayo nnyo obudde okuba nga agigenda buziba. Kyova olaba nti weesanga nga ne bw'aba aginnyonnyola abawanjawulo ku banne, kubanga yakiwa obudde n'amaliriza n'akifuuka. Tulabye abantu abamu nga b'amaanyi nnyo mu bizinesi, kubanga obudde bwe yabuwaayo mu kukola bizinesi, n'agitegeera n'agigenda buziba, n'amaliriza nga musuubuzi w'amaanyi oba munnabizinesi w'amaanyi. Kati kye neebuuza, ng'obudde bwo obumalira ku ki? Abange oyinza okuba oli awo ng'obudde bwo obumalira ku TV, nga buli kazannyo, naawe era ojja kungulu, ojja kuba mukugu nnyo mu buzannyo. Ogenda kuba mukugu wa buzannyo, nga buli kazannyo ke boogerako bagamba obuuze gundi ako yakamanye. Kakati naawe okugukemu ekyo, kubanga tugambye ky'omalako obudde bwo ekyo ky'okola ki? Ky'ofuuka. Nga bagamba akabeerayo ku TV bweti ssaawa bwe ziti, mubuuze mukyala gundi oba mubuuze mwami gundi, oyo yasukka. Zino firimu ez'ekikomando, gwe totawaana kwebuuza, buuza gundi ajja kukubuulira. Ojja kwesanga nti abamu obudde bwabwe babumala nnyo mu kugoberera ensonga z'emipiira. Kati ogenda okuwulira, nze nno mpulira biwulire sibigenda nnyo buziba. Kale ndi wa Arsenal, andi naye mpulira Arsenal na Man U. Kale ekimu ku byo kyendi. Ojja kuwulira era Arsenal nga buli muzannyi amumanyi, ojja kuwulira Man U nga buli muzannyi amumanyi, simanya Liverpool n'ebirala ababigoberera mubigoberera. So kati ekyo kikulagira ddala nti kyowa obudde okifuuka. Bannange nasangako abasajja nga beekuba eŋŋuumi, naye ng'ekibeekubya eŋŋuumi mupiira, kubanga kyabayingira ne kibagenda buziba okumanya nga kibayingira ne bakifuuka. Tatandika nagamba nti Arsenal egenda kuba Man U, batandika okugamba olwaleero ngenda kukuba nnya, olwaleero ngenda kukuba nnya, ntera obbasanga eyo gyempita, kubanga yakifuuka
Okay, kati ndowooza w'ensonga yange bennyikidde bulungi nti buli ky'owa obudde bwo ekyo ky'ofuuka. Kati salawo nnyo mukwano gwange, ki ky'ogenda okuwanga obudde bwo? Ogenda bbuwa bya makulu, ogenda bbuwa bitali bya makulu, ogenda bbuwa bya mugaso, ogenda bbuwa bitali bya mugaso. Kubanga tugambye buli ky'owa obudde omaliriza n'okola ki? N'okifuuka. Whatever you use your time on, you become. Whatever you use your time on, you become. Buli ky'otwalirako obudde oba buli ky'okozesa obudde bwo oba obudde bwo buli ky'obukolamu ekyo ky'obeerera ddala. Okitegedde munnanga mpuliriza? Olaba ky'oli ekyo olwaleero. You are exactly what you used your time on last year. Kyewasinga okuwa obudde omwaka oguwedde kyekyo ky'oli olwaleero. Kubanga wakiwa obudde n'omaliriza n'okifuuka. Oguno omwaka gwe tuyingidde. So kaakati nze naali kuweeredde amagezi tikola bwoti. Obudde tobwonoona mu bitagasa. Mulimu abantu abamu bwanyiiga tamala. Mulimu abantu abamu bwayomba tamala. Mulimu abantu abamu nga buli kibaawo alina okukyogerako. Buli kimu alina okiwaako comment. Edda, si buli kimu nti olina okukyogerako. Si buli kimu nti olina okuba ne komenti. Si buli lwe bakukozeeko akantu nti onyiiga obeere ku ekyo paka. Obudde oba obwonoona. Obudde oba okola ki? Oba obwonoona. Ojja kwesanga abantu nti buli amugambyeko anyiiga. Bwanyiiga takivaako. Bannange nze mpulira bubi nnyo. Gundi yanyiizizza. Kati ogenda okwesanga ng'olunaku luyise akyali ku gundi yamunyiizizza. Ogenda okwesanga wiiki eyise akyawala na gundi ow'egindi. Naye nga bonna obudde nga bwe ndagamba mu vidiyo ezayita nti obudde bwo olwo bugenda bw'olina okubeera wano. Kati mu kifo kye wandisirikiridde bw'oti n'otandika okupulaninga ebintu ebigasa, n'otandika okupulaninga ebintu ebyamakulu, ojja kwesanga ng'obwongo bwonna bukwatidde mu kiri ekyabanyiizizza bankoze bubi nnyo. Kankusomereyo ekyawandiikibwa. Njagala nnyo okusoma ebyawandiikibwa, nze ndi muntu wa Bayibuli. Okay, kaakati Zabbuli ey'ekyenda olunyiriro lw'12 lugamba, so Psalms 90 verse 12, it says, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. In other words, teach us to live each day correctly. Teach us to live each day correctly. Kati kitegeeza ki? Gy'otuyigirize tubalenga bwetu ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi. Kati omwaka gwonna olinamu ennaku 365. Kati osaba Katonda akuyigiriza okubalanga ennaku zo. Ekitegeeza buli lunaku nti olubeeremu bulungi, olubeeremu n'amagezi, oluggyemu ebyamakulu. Kyekitegeeza teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Buli lunaku tulubeeremu mu butuufu bwalo, tulubeeremu n'amagezi, tulubenga tuluggyamu ebyomugaso. Kati ekyebuzibwa ku nnaku 365 z'oba olina omwaka ozikozesa otya? Omaliriza oziggyemu ebyamakulu, omaliriza oziggyemu ebyomugaso, oba omwaka gukugendako bwe gutyo ne guyitaawo nga naawe totegedde wagye gulaze. So kati muganda wange nga tuwunzika essomo lyaffe lino nkuweerera amagezi nate kozesa bulungi obudde bwo. Kozesa bulungi obudde bwo, totabiikiriza bintu, toyongezayongezayo bintu, totwala budde bungi nnyo ng'okyanyiize. Toyogera ku buli kimu ekibaddewo sigga olina okukyogerako. Si buli akuyombesezza nti ojja kumuddamu. Waliwo ebimu nga byo tolina kubiwa budde bwo, ng'olina kutambula butambuzi ne weeyongerayo n'osobola okutuuka ku birooto byo, kubanga abantu abalina ebirooto tebamala budde ku bintu bifaananako ng'ebyo. So kati kyenkusaba obudde tandika obe ng'obukozesa bulungi, ojja kuba ng'ofunamu obudde. Ngambye beera ng'obukozesa bulungi, ojja kuba ng'ofunamu. Jjukira obudde tebulinda. Nakugamba luli nti okwongezaayo ebintu kibanga kukwata kalimi ka ssaawa. Okay, kibanga kukwata kalimi ka ssaawa nti obudde buleme okutambula, ze ssaawa zisigala zikola ki? Zigenda. Kati ebigambo ebyo njagadde tubigabaneko bisobole okutuyamba, kubanga Katonda bwe yali atutonda buli muntu yamutonda ng'alina ekyokutuukiriza mu bulamu wano mu nsi wano, era n'amupimira ekiseera kyagenda okubeerawo. Kyakujja kuva ku myaka bwe giti okome ku myaka bwe giti. Kati buli omu n'amupimira ebbanga lyalina okubeerawo wano, naye ebbanga eryo abasinga bamaliriza nga takoze na Katonda kyeyamutegekera,
okubanga akola mu nsi. Abamu bamaliriza nga tagasizza nga bwe yalina okugasa. Abamu bamaliriza nga n'ebirooto byabwe ng'abantu tebasobodde kubituukiriza. So ng'obudde bwaliwo, buli omu alina essaawa 24 mu lunaku. Teri baweebwa zisukkulumye nnyo, teri baweebwa nnyingi ku bannaabwe, nedda. Wonna w'oli mu kitundu kyonna ekyensi essaawa olina 24. Kati essaawa 24 ezo abamu bazikozesa bulungi ne bafunamu, abalala bazikozesa bubi ne baviiramu awo. Kakati gwe nkusaba obeere ku abo bazikozesa obulungi, osobole okuba nti ofunamu. Ebyo nno bye njagadde twebuulirire nate olunaku lwa leero osanga binaatugasa. Nze Apooso Mukkiriza, teweerabira okunyiga subscribe gwayiseewo omulundi ogusooka, ate teweerabira okunyiga ka like ako kakulu nnyo. So n'ebigambo bino bw'olaba nga bikulu osobola okunyiga ka share n'oweerezaako ne munno omulala, naye naaba ng'agabanako ku bigambo bino okuva ku mukutu wano w'osobodde okuba nti obisanga. Tukwagala nnyo, weebale kubeerako ng'otugoberera. Nze Apooso Mukkiriza, mukwano gwo bwe tuyiga ffenna. Mukama abankuumire. Mweraba.